Mwesibe bbiri. Buterevu nkwaniza nnyo mwesibe bbiri y'ekiro kino ekyolwaleero ennaku zomwe ziri 12 mwezi gwa February omwaka 2019. Buli nno bwe ziwera ssaawa 4 ez'ekiro oluvannyuma lwa mawulire amasukulumu mbangobye bumale okutunuulira ensonga bizigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaako n'ensi yonna. Basically tuwanye eggwanga lyattu Uganda enkizo olw'ensonga nti mwe tuwangaalira ate era ebisinga okutukosa biri mu ggwanga lino okwawukanako ate ku mawanga amalala. However, biyinza okuba nabyo ebiri mu America, ebiri mu Bungereza, ebiri mu Ethiopia, Somalia, biyinza okuba nabyo bitukosa n'ate tutunira nnyo okusingira ddala ebitwetoolodde wano mu ggwanga lyattu Uganda. Programu neno wesibe bbiri babulira bbalaza olw'okubiri n'olwokutaano ne tutunuulira ensonga ezennyini munnauganda gwe zikwatako stimulating public debate, public opinion obwezizosingaga okubeera nga ossaako nnyo essira ezisinga okukubiriza okulaba nga ate zikulaakulanya. Fedota TV tugamba tukole so tuleeta n'ebintu ebigwa mu mutuluba ebyo ebigenda okutunuulira gwe ebigenda okukyusa obulamu bwo endowooza yo bagite mindset ssaako n'obulamu bwo oba lifestyle oba the way you live oba n'engeri gy'obeeramu. So tutunuulira nnyo ebintu bwe ebyo ebirina okukukyusa okujja ku level eddala ly'oliko okuteeka ku ddaala eddala. Ogikwanjulira nze Moses Wamala buli lunaku ezo nkugambye era tutunuulira ebintu eby'enjawulo. Miramwa egisinga nno giva namu mmwe ne tulaba nenenge gye mgifunamu ne tumanya biki ebigwanidde biri mu public interest oba biri mu kwagala kwammwe oba ebintu byebimusinga okussaako essira. Ora kuno leero tugenda tutunulira ebintu bingi mawulire mangi nnyo agaliwo ebya Pastor Gasimanyi guest wange ajja kumbulira neetaaga n'okubyogerako ebya Pastor Bujingo tubirabye nabyo ebya kubeera nga nnema kumpi kakati mbagamba nti abaleekaanira nnyo ebizina bibaleekaanira nnyo abeetoolodde kanisa ebirina kuba tujja kuba tubitone but the main talk of the day ekya President Yoweri Museveni okubeera nga abaddeko mu Addis Ababa mu Ethiopia ebintu ebyenjawulo byayogeddeko economic integration zonno ziyinza okubeera nga ddala ze topic ze okubeera nga ebyenfuna by'eggwanga ebya Ssemazinga owa Africa ye n'alowooza nti amawanga gonna aga Africa bugana baga kubeera nga gesimisa galina okubeera nga geegattira wamu nga bwe tulaba integration eya East African Community kigwanidde ddala okulaba nno ne Africa byonna byonna tugenda kuba tubikuba byayogeddeko jjukira mu iPod Summit yakikoonako era n'agamba nti ye ebiruubirirwa bye ebisinga ebikyamuteeka mu byobufuzi bino is not so that interested in politics naye ayaganya okulaba nti the economic integration of the entire Africa and Uganda at least eliawo ye wemweyagaliza oba aweyagaza so tugenda kuba tutunuulira yes the old man with the heart byayogeddeko oba byasimbyeko essira mu ggwanga lya Ethiopia gye babadde ne 32nd oba olukuŋŋaana luli eri olugatta abakulembeze ba Africa bali mu kago buliro gwa AU oba African Union eyo summit gye babadde mu Ethiopia biki byatusimbyeko essira n'ebintu like remarkable statements zeyaze akola bino tugenda kubanga tubyogerako ekya deputy speaker Jacob Olanyo okuvayo n'agamba nti abakolokota Kiwanda Suuli minister w'enno city minister wa byabulamuzi tourism jukira recent yavayo n'agamba nti tugenda kwongera okuhypinga ebyobulamuzi tugenda kukwata abakyala bano bannamudigu abakyala abanene abalina kwegamba emibiri eyo gyennyini ejawukana ku bano ba Miss Uganda betulaba abatono nti tugenda kubakozesa tulabe nabo basobola okufuuka ekyobulambuzi however ze ajjawo statements ez'enjawulo but however nkyali statement egyo yasooka okukola ng'agamba nti abakyala banene tuleme nabo okubazaalawa nabo balina space wetusobola bakolera abantu at least balabe nti yes Uganda tulina culture ez'enjawulo bw'aba Omuganda bw'aba nga Mukiga there is a story to tell. So Miss Kavi competition ijja kubeerawo mu June. There are a lot of mixed reactions or mixed voices ku bintu bino okuva mu religious leaders waba abantu abasumba abantu abenjawulo abaliyo b'emyoyo bazze bagamba nti ebintu binene biyinza okuba nga bipromoting a sex tourism oba alina ye ebintu bya buseegu ye byanoonya. However ye naava na clarifying sure you remember didn't okubeera ne Miss Anne Mungoma but there are some misinformations ezibaddewo naye well believe me or not on Friday either Friday or Monday tulina okubeera naye ne hot seat tumanye biki ebigererwa bya Miss Kavi. Nakusoma ezi 12 Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine amazaalibwa ge wegatera okuzibwa sinagatera buli mwaka agakuza omwezi ogwa February. Olunaku lweno wenjogerera bino bali wali eri ku lounge ya DNA waliwo akabaga kagenda mu maaso surprise birthday party byebyo nno byolaba ku myaka 37
His Excellency the Ghetto Gladiator Mbanda wa Kabaka wa Kabi Bobby Wine Robert Chagwan Center MP we Chadondo East so kukyalirako kasa so genda ko mukasanga Health Center 3 ku bakyala yes abayine mbuto sakona ababadde bakaberanga bazaala nagenda abakyalireko ayogereko nabo atambudde no ku mu bitundu ebyenjawulo namana agendako ekasubi nagendako eno kumapera bakateeyamba home ekyono kiri na lukolongo na okay asemedde akubeera ku Sunny Babies Home so basically abadenga charity kutambula ku bantu abo benyini bakateeyamba abantu abatali nnyo oba beetaaga okufiibwako okwenjawulo special needs so jeje myaka 37 twagatwebuze no myaka 37 President Yoweri Kaguta Museveni yali akola ki ku myaka egyo mu studios ndino omuntu aluddewo ono okumuyita kitange kiba kikola nekyayina okubaganyako ebirowoozo ekyokumuyita musumba simanyi tukyalina kikolako debate y'amaanyi ekyo ajja kuba akimbuulira Moses Solomon Male simanyi musajjawo yiga sokoli kensanyi sokola ndoza nawo osanyiza oba tosanyuse ndi musanyufu kasita otanziza mu byamande bigeri musajjawo yiga Chichi owani yiga si musajjawo omubbi omufere yiga mufere akola embuto nga bwazeegaana si musajjawo musumba wawa omusumba yiga si musumba omanyi mwagenda ne musiriwazibwa ne muudisibwa mwenna kubanga mugenda ne mulowooza ku musumba nti yayimirira mu kituuti some of those Yesu yagamba mu Yokaana essula y'ekkumi n'agamba nti nze musumba omulungi awaayo obulamu bwange olw'endiga ayita mu abansooka bonna wuliriza abansooka bonna babbi banyazi gabbi ganyazi etegeeza naawe oli munyazi singa mbadde munyazi nandibadde ate sikwata babbi ojjukira mu 2007 bwe nasesemya aba Universal Church of the Kingdom of God emmotoka gye baafera ku Francis Adro omulwadde wa siriimu gwe baalimba nti bagenda musabirawo ne siriimu naye bwe ngibasesemya amawulire ne gafulumya monitor yafulumya ekulire woman accuses Church of Extortion ne batuwawaabira ekyanneewuunyisa ye Bishop Gilson Costa okuwa argument nga yedefendinga ne ttiimu ye ababbi banne mu maaso g'omulamuzi Nkore lindako owakanya kyayiga obutaba musumba munno oyo si musumba oyo mubbi naawe tombulira basumba that thief that criminal asaanidde okuba behind bars ajagera kutwala mu court za allegations eriyo bangi nnyo agezeeko nja mulaga ttaki lindako agabbi agasirusiru agali awo agawuddisa abantu oba ba Universal Church balema and it's very rich yababbi naye ngagga nnyo founder waabwe Edel Macedo mugagga muzibu omwaka ayingiza billioni ya dollars mu kiferero ki bamukwata ninyi wuliriza Bishop Gilson Costa yagamba nti sinze nanyaga omukyalo oyo Francis Adroa bwekuba kumulimba Katonda ye yamulimba bwekuba kumunyaga Katonda ye yamunyaga that is Bishop Gilson Costa nerine eribirino lisaba fereriga nayo liyinza ogamba ndi Katonda yakakufera mmeka bakitogenda mu kooti ababbi bafeze abantu bafeze bangi lindako male nawe mwoli yafera namwandu bambi yali afiiriddwa bbaawe ate omukyalo oyo omwami yafa siriimu n'amuferako emmotoka n'amuferako n'ettaka saidi ze Buziga okiraba owokubiri gwe yafera muwanguzi Saara bano bonna naabakwana ne yeefuula abaagala naye ng'ekigendererwa kubabba owokusatu gwe yafera ye nabbi omukazi ate nabbi omukazi yamuwaana nnyo ng'amukubyemu n'oluyimba nange yanteekamu nti owoolugambo ndinze nkola olugambo nengamba ekintu bwe kibeera fact tekibeera lugambo olugambo terubeerangako fact tebeerangako olugambo nze njogera fact waliwo abagamba nti anoonya mawulire musajja yeebikako wano recent ne kagaana okukola kati kankubuulire singa abadde anoonya mawulire in this very instance teyandisuze kawembe ku poliisi omukazi yamukwata
actually he defined wino mujja wanti yamukwata maleyo wino mujja wa nabade ku police ekawepe okay jobere police mbira wali era wembira era first day akawongeza akulo bamukwata ndoza lwali lwakutaano waliwo omukyala nali nyambuka nangamba omusajja bamuleesaawo ndyani ndiyiga nembuzawo basire ne bangamba agenda kusulawa nengamba naabira benja enkya ngenda okukeera ng'abantu bagumbye ku poliisi y'ekawempe si ye Saturday poliisi egezaako bagumbulula baganya naye ekintu kye nalabye bwe bwongo obunafu obw'abantu ekirala nalabye despair eteyogerekeka kubanga tewaliwo omuntu ali serious lindako tewaliwo omuntu ali serious yayimiridde wali kulabayiga nakumulambulako wabula olaba abantu aidha babawadde ssente baba mu birayizinge nga bulaba nti ne bannabyabufuzi bagenda ne basasula ababodaboda babawerekere njobeera nti balina namba yeti buli minza nabaddewo nalabye era abasirikale bagaa ne bangamba naye omanyi nti engeri gy'olwanyisa abantu bano bayinza okulooza gw'omuwendulidde ate nno ye ng'agamba nti Ssennyonga anti naye mufere munne natojja ate kugira nnyo natojja kukona ate mpuliriza yagambye kati ze jjukira bwino oli ye Pastor Zimala yagamba ng'amaze okuteekateeka abantu baweeyo ssente bw'oba olina ssente jamu zonna olekemu transport zonna oziweeyo zimala omusajja ateeka abantu ku cupa katonda kye yali amutumye yali ddoboozi ng'amutumye ddi olina bwino nti yali amutumye olina evidence yali bano ebintu bye bayiiya ne batuula ne bayiiya ne bajja ne bakozesa katonda gwe tomanyi nti ennaku zino obusuubuzi buli mu kkanisa akola edduuka akola loosi akoze ekiferero n'akiteekako Church of God oli Church of Christ sinagogo mirako biki oyo afuna kiralu abasumba mu abamu bwe bati mu abamulwanyisa mu abamuliye mabega n'abaweereza n'akayimba okalabye ffe tumugamba akola akaze embuto katutandikira kukyali mu program wesibe biri twogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda enkuba mpya olonno Solomon Male twogera n'okukola musaka ajja direct atandikira agira mu jjiya yagala nosooke neetolemu ku katono nkole ku nsimbi tutandikirawo tukomewo buzibu ki obwagwa mu kanisa ya Katonda mu ggwanga lyattu Uganda ebyamagero byetaagisibwa abantu babyetaaga bwetaaza abalala ne babyagala abalala ne babiyaayaanira okakana nga mufereddwa tujja kutunulirako n'ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine amazaalibwa ekyenjaga tutunulire ennyo ku myaka gino eno tusuubira nti alinamuko interest y'okwesimbawo ku kulumizibwa ggwanga lyattu Uganda tugeraageranye ku myaka 37 gw'ayagala okuvuganya yali akola kisaako n'ebirala tovaawo wesibe biri kankomewo